Bannange twali akatogo k'ebijanjaalo eyo emmere y'N13 naye ng'ate tewali option of course ojja kati nga ojja kugenda otumye emmere ey'omutwalo naye nga n'amagoba tonnagakolaakola ki agomu n'oli obutogo matooke akatogo ako ak'ebinyeebwa n'ebijanjaalo ekisookera ddala Allan abaana baala twegomba nnyo Shifa ayina emmotoka bweti nange njagala gye mba nvuga okitegeera Shifa akyusa enviiri nange njagala mbenga ye okitegeera Shifa ayambala nnyo okitegeera nina akaviiki nalabye Shiragashumba Shiragashumba naye nga omuntu gwe weepimako sooka we grading oyimiridde otya emmotoka ez'amagoba ogenda ate kunywa bunyo oteekamu mafuta kola service gula mipiira kati bw'okwata lumuntu ojje mu bizinensi ogenze gula motoka oba ojje wano ate ewayingiza ojja kusanga omuntu ng'ayina capital wa $5,000 naye nga ayagala asule mu nnyumba ya $5,000 okitegeera oba nti apangise ekifo kyakakadde kamu n'ekitundu ekyo ekibalo kiba kifu Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosako ne body waxing Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669 Prem Touch where beauty meets precision. Okay, kale nyongero baniriza ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero baniriza ku yone jimusinzidde okubanga ate mutulabira Uganda enkuba etonya gwagenda okujja enkuba etonya kumpi every day gwali ebweru eggwanga ng'ogenda kwetekeka kubanga ojja Kampala enkuba etonya kumpi buli lunaku so jangu ng'okimanyi omwezi gwa Musene ne mugumanyi bulungi nnyo bwe gubeera but ekitugana kubanga tulenga tusinza no kuba passport tusinzidde okubanga tukuweereza ekifo kirungi nnyo omusiime mukwano gwange Papa Misa Kisemakula wetuli and of course buli lwakusatu nabagamba mba ne Shifa's Show World bwe mba naye okulaba nga tutambuza emirimu gino obulungi nje kutuwako eyo gy'oli emirimu ne gibeera nga naawe ate obaako nekyoyiga Shifa simuleeta nti kubanga the entertainment ayina ndeeta Shifa ono naddala eri omwana gwe omuwala eyandyagadde okutandika business oba yandyagadde okutandikawo ka business naddala mu abaagala okusuubula engatto kozi asuubuza engatto ate atunda n'emwemu so gwe omugezi owaayo akaddeko n'omuwuliriza n'omukubirako n'omugamba Shifa mbadde njagala kusuubula ngatto nange njagala kutandika era neebaza abo naye bo bazze bambi bajja akutereezeeko wano so bo bagezezaako okujja bagezaako bambi amasimu bakuba okay sanyusa okulaba kale Allan nange nsanyusa kulikayo navudde abantu b'e Dubai bali batya abantu b'e Dubai balungi you had mbabuuzeeko anti nje okukubuuza you had fun yeah I did sure kale soko babuuzeeko nze ndyoke nkola olugambo lwange bannange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. CEO Shifa's Show World, right here. Okay. Shifa, nze nchaga kulika e Dubai. Navudde mwana gwe. Gwe ng'omusuubuzi. Kiki walabye mu katale ke Dubai? Kimanyi wayiseeyiseemuko. Nayiseeyiseemu naye Allan. Abaana abali ku kyeyo tubawe ekitiibwa. Abaana bali kucheyo kusinzira kye nalabye omanyi mbadde ngenda China nga simanyi
nti Dubai ali atya ekitegeera kati omanyi wootambulako different countries ofuna experience n'ogamba kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti naye nga mu kye nalabye mu byonna abaana abali ku kyeyo Allan tubawe ekitiibwa era omuntu yenna ali yandaba nga mu butuufu omwana yagenda ku kyeyo ng'akuweereza kasente ke ne bw'aba kuwa nusu mutwalo gw'ensimbi musiime oba mwebaze lwaki Allan ekisokera ddala obulamu bw'e Bulaaya buli so expensive bwa bbeeyi kati nze ntuuka e Dubai ntambudde ebigere mpulira binnuma mbuuza ye bana ino teri ku boda boda omwana yaseka nangamba wabula totuswaza sirikako China oli obutukutuku jjukira China oli obutukutuku buno n'obugaali obwo obubanga boda n'ebipiki bayirayo ne piki China gyeziri naye mukwana e Dubai ngo olinnyako bw'olinnya emmotoka aba taxi kutwala ndowooza tugeze okuvanga wano mpaka ndowooza nga ne mu tawuni mutwalo gumu n'ekitundu nga gugudde size 15 dirham oba 12 gumu bbiri nga gugudde neŋŋamba maada nze bino naabisobola jjukira akasente kange nkasondedde nebbanga kasondedde ebbanga ngamba omusuubuzi kagende munnange akole ki yeeyagaleko naye bambi abaana bali tubawe nnyo ekitiibwa everything is expensive kusula kulya transport buli kimu kya bbeeyi naye Allan olaba nkubuulire twagala nnyo ensi yaffe era nti bagamba ki Uganda biki but Uganda is a good country ensi yaffe nnungi nnyo lwakuba nti kale era waliwo ebitagenda bulungi naye nga Uganda nsi ya mirembe ebyokulya kwegamba Uganda yo omwana naye yagamba Uganda esinga Bulaaya kale weewawo nti ziri ensi bo baakola dda like balina ebintu ebirungi infrastructure mulungi naye Allan abawalabu natuuka mu Dubai Mall nenkola amala nali ndowooza China ntambudde nnyo ndabye maama bali abasajja natunuulira Dubai Mall neŋŋamba eno Katonda gye kwegamba byasukkako I was even speechless I was speechless nentunula ngeri so beautiful emmotoka zokka sinza ayagala emmotoka mukwano naloba bwe nti nyina omukyala gwe natunuulira yali oba muwalabu she was so beautiful ng'ali mu kuvuga jeep latest model ng'enyirira eteringa omuntu nemutunuulira omukazi ndoza yandaba nga bambi mulobeddeko nnyo nampaka bayi bwati nasmiling naye nasooka nenyimirira Samuel nasooka Allan nga ziri emmotoka Mungu naye nga Allah mwebaza nze nange omundi gwe nasooka okugenda nze by the way ngamba abantu ngamba abantu bana don't get offended mu nsi ze ngenzeemu ngamba abantu saasaamirirangako mu nsi yonna nga bwe nayasaamirira ku Dubai ekyanyamba Allan nti nalina omuwala yali muna Kenya kati amaalo gange nagakola bulungi omanya Bannayuganda bano baagala nnyo okusembya bannaabwe kati ayinza nakujereegereza olusi naye nakola bulungi amaalo gange nensooka nenyimirira nti nentunula neŋŋamba naye bano abasajja ono sa eri Dubai Mall yo nentuukako eyo oba gye bayita aquarium nentunulira science oli ow'obwennyanja obwo kwegamba nga buli kimu Allan ng'ogenze China ebbanga olaba Dubai wanjawulo nga Dubai wanjawulo nagambanga ya Allah nsaba birthday yange ey'omwaka guno ntuukeko Dubai ndabe ne bweba mbaddeyo mu nnaku naye Mungu nansaasira nekituukirira era Allah mwebaza nze ani Allan nga nange mbugenze bugenzi Dubai just to celebrate my birthday Dubai are beautiful. Dubai is very beautiful. Nze nyonyi yali yingira bweti mu Dubai bweti ngeka. I said my street zokka n'ogamba ate ekiro kiyitirira gwe netuukeyo mu desert kwegamba mukugambi Allan yo story ye Dubai tuyinza okumalako show nga tuyogera ku Dubai kubanze bye nalaba
okumanya bali abasajja ensi yaabwe nali manyi nze kanze ndobedde ku mmotoka ziri n'abazungu baavaayo ne baloba kati nno tuli eno ku Dubai Mall wabwere kati ndozayo emmotoka z'abagagga gye zipaakinga kati tuli awo abantu ffenna tulobye kati omanyiize bagamba omukalukalu sajja busire kati nalaba omusajja ng'agivuga nga mmanyi kumbe ye nannyini waayo kumbe yali kadeyideyi bano abazipaakinga emmotoka yali awo nagikwata ne vidiyo ngenda gikulaga wano oba bagiyita batya va ku Porsche Cayenne eri awo erinnya oba wonoogiraba alani onoogitegeera kangikulage wano ngezeeko ng'erisso magida nkugambye okumanya eri emmotoka n'abazungu baloba okitegeera abazungu jukira wabayo abantu bangi mu nsi ez'enjawulo okitegeera kati ffenna twalomera ku mmotoka eriye yino ndowooza ogiraba nga ngipozingidde kati ntuuka ndaba omusajja gyetegereze bulungi ntuuka omusajja agivuga mugamba is it okay can I please sit inside nangamba no it's not allowed kati kumbe bebano kati nali manyi njogera na mugagga nannyini mmotoka mpeeko ku chance ntuulemuko kumbe bano abakola mu parking ngenda okumutunira ng'ali mu uniform bonna nga bambadde uniform kumbe be bapakinga emmotoka z'abagagga naye nga napakinga yennyini mukwano gwe mmotoka yali nnungi nnyo kati ate togirabye naawe kulemi bagiyita mmotoka ki nze ndabikidde nga Lamborghini kati eno Porsche Cayenne naye eri buli omu yagiroberako ebifaananyi buli omu oba mmotoka kyeno nange mbadde nkyali wano mu mugundi mu Sente ne gundi awo paso setaawe tuvugira awo kati nange kati nkugambye taxi twatambulira mu Benz waliwo taxi eyo gye batukimiramu okututwala ku lyato nga Benz enyirira neŋŋamba Mungu bano abasajja bannange babatwalira mu Benz twatambulira mu Benz yonna enyirira munda bannange naye shifa bwewalaba ku bintu ebirungi ebyo kyekyakugira mu bwongo bwe nalaba ebintu ebirungi ebyo Alani kyanneeyongera amaanyi nti nyina okukola ennyo oyinza okulowooza otuuse maama nolaba abantu natuuka n'okugamba oba nagenda ne Dubai nga sinnatuuka oba nakola bukozi kajanja naye ate kyampa ekyokuyiga nti tulina okukola ennyo kubanga eri bwola like ebintu ebirungi bingi nnyo nti ne bwoba olabye kozi Alani nze ndi muntu ayagala ebirungi kuba kati natuuka mu mashariya nendaba mashariya nenjula okugwa eddalu n'obulogambo bengatto nziveemu nzire mu shariya era mukwano zonna zigula kubeera ndi mukyala musiraamu era nyambala nnyo engoye empanvu kati nengula shariya nga buli kimu kyendaba nkola ki nkyagala wabula ate kyenalabamuko nti mulimu ebintu kati waliwo ebintu ebiri e Dubai ate nga China tebikola ki tebiriyo kati olaba nti ntunda ngatto nenze sajja yadde ne peya y'engatto nti engatto z'e Dubai za bbeeyimu kati nze ng'omusuubuzi jukira nze okusinziira of course kati nga ngamba kilo zange zino at least wenkola ki bwe nzija nentundamu obugatto bwange nsikeesike ku tiketi ngendo kibalo kigatta nga sikola ki nga siyita kati nga bwe nkomparinga price ye Dubai n'eye China eno ye Dubai eba tenkolera era neŋŋamba akasente kange kankole ki kangulemu sharia zange like my shopping nga womanya ebintu byo nga ndabira ddala ku ngatto mba sikola ki mba siyitawo kati ekyo ate ludda nti kyennalabamu nti bw'otambula obaako ebintu by'okomparinga kati e Dubai waliyo ebintu by'osobola okugjayo nti bino byo ogenda bisuubula Dubai kati ate n'omanya nti kino ki ngenda kijja China kati mukyengattawo nenkirabamu nti bwe ngula eze Dubai ate mba nkola ki mba siyita nga ezo zirina kubeera zeeri kati enjawulo nenjiraba nayo naye ekitegeeza omusuubuzi asuubula China engatto kyekitwala amma abasuubuza China ab'engatto ne Dubai bazisuubulayo but kozi nze natunuuliranga engatto ze nagulanga China
nga wane Dubai wenjira muzate nga bei eri waggulu nnyo. Kati nga bwenkuba mu calculator mbasiita. Oba China na oba Dubai abamu basuubula China. Aha, n'abe Dubai nabo bajja China. Kuba actually waliwo supply omu China gwe nabuuza kati erinnya muri Dubai akozesa ddala then ne muri China akozesa ddala. Kati ne mubuuza this shoe in Dubai kuba waliwo mukwano gwange nga nzijja Dubai. Nangamba I also have a shop in Dubai but I use this name. Okitegeera. Ne mbuuza lwaki eze Dubai muba muziseera nnyo okusinga ku zino. Oba yannyonnyola bikyawo. Naye nga ajjukira baba be bamu bali abachina abali eri be baleete ki e Dubai. So watambudde mwaka awo n'olabanga ntambula mu. Kyasinze okunyumira kyogamba nti gwe ng'omusuubuzi. Ekyasinze okunyumira kyogamba nti Dubai kyesinga kino China gwe ng'omusuubuzi. Nalabye sharia okusinziira. Sharia kuba China teri sharia nnungi. Teri sharia nnungi naye Dubai sharia zaabwe nnungi ate price eri favorable. Kati ekirala masuuka balina masuuka amalungi. Kale ebintu ebiralalala. Nze nange njagala gendako Turkey. Turkey balina ebintu ebirungi. Kati Turkey eyo ate Turkey omulaba kati ate ku sharia Turkey esinga nnyo kuba bali balina quality. Ate India simani but I think Turkey is the best. Sharia singako kuba nyina mukwano gwange awo atero zinguza azijja Turkey omwalo we bamuyita Shakira ndozo omumanyi. Shakira akolera ku Pentagon ali awo Pentagon Plaza naye engoye ze abana engoye nnungi azijja Turkey naye olugoye olutunulako nga ne quality yalo aguza olugoye n'olugula emitwalo tugeze 2 oba 18 oba 28 naye ng'olwambalira ddala n'olabira ddala nti yes follow me. Kati era naye ekyo kyeyangamba nangamba nze olabe ettaki ngenda nga nzijayo brand like quality ngera omuntu olugoye walutunuulira amanya nti ki naye kati era still ne ku Dubai omuntu ojayo olugoye oli n'alutunuulira n'aluweyinga nga si lubi ate nga luli mu bbeeyi nsaamusaamu. Naye of course era quality y'ettaki esigala ekola ki esinga. Okay, kulikayo navuddeyo munnange Allah mwebaza yansobozesezza okutuuka obulungi ate era nanyumirwa bambi nga bwe nali nkyagala eryato bannange Allah bana ifananye ebiwejjoze eryato abantu balage obulamu Allah naye nkubuulire abantu abali eyo omuntu nga okoze kasenteko ofunamu akaseera ne weeyagalako Alani nze ekyo kyona kiyiga ofulamu kaseera ne kweyagala kubanga olaba Alani mu bintu by'okukola bino sente ogenda zikole mpaka of course sente tosobola zikola n'okera n'ofuna milioni 10 ez'essente nkera oba toyagala ofune 2 oshegera kati bw'otewaayo n'ogamba nti bannange akasente kano leero kanzijeko kale akakadde k'essente nyumirwemu kubanga gwe engine nze Alani nze engine nze sibeera awo ne neegomba ekifi ky'enkoko nga njagala okirya ne ŋŋaana okirya kuba ate munnange ate abaana school fees ate rent gwe engine sooka osanyuse muli obulamu bwo okitegeera aloseke yagamba aloseke gwe engine naye muntu omusajja nga ali agamba nze engine abe wakati bannalya Seka yagamba omusajja nga asije wifi eyo nga gambu engine nze nsooka okwetereza kuba Alani sente okuba engine sooka weetereze kuba nze Alani sente yange njituuyanira n'ogireekaanira n'owogana n'okola biki ne bakuvuma okitegeera naye nga gw'omanyi hasoyo gy'okola ki kati wonyumirwamu ku hasoyo olumu naye otunuulira omusajja ng'alina millions and millions of money naye nga tasobola kugula na mpale ya mitwalo 8 nze nyambala nti empale y'emitwalo 8 okitegeera kale ndooza buli omu muli alina ekimusanyusa buli omu alina muli ekimusanyusa nange nkubuulire nze obulamu bwe buba butabusazeewo ki ekiŋŋaana okwambala jini y'emitwalo 7 Alani ogenda kukeera wali bakuteeke wali mayiti nga okyalina mu ddiira abaana nga batandise dda okwekuba
kino kyange okitegeera awo wenyini nga tebannakuteeka kati bw'obanga okyali mulamu lwaki tonyumirwa kale ebyokunyumirwa tebiba bya buli lunaku kuba kati olaba birthday ebeerayo lumu mu mwaka kati ezo sente nagisevingira mukwana akakabokisi nyina akabokisi ak'ekyuma kuba kati fe olaba abasuubuzi oyinza okugamba omusolo gwatuuse kangende nsike naye nagamba kama mbaya ni mbaya zino sizitoolako nembeera akabokisi k'ekyuma ako nakakola nga buli lunaku nze mmanyi akasente kange kenterekayo nze mmanyi kenterekayo kati nemmanya nti visa eri bweti tiketi bweti era nentuuka nga olunaku lutuuse akabokisi we natuuka okkamenya ngaera mulimu reasonable money ezikola kubanga era sijja kugamba mbu ezo sente nazijje mu kapito kuba ate awo kiba kiralamu omwana ayinza okukulaba n'agamba nti nange kankwate kuza tamanyi nti gwe ekintu kino nakiplaninga mwaka mulamba emabega kati oli bambi ayinza okutunula n'alowooza oba ndowooza alina sponsor oba biki naye nga mukwano temuli yadde ne sponsor n'ogwo wabula akasente kange nganza ak'ekikyala nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya sente y'ekikyala gwe alani ogimanyi simanyi banaye sente beefaanana eti ya maroon ya purple ya blue ya red ya black ya red kuba eri eringa musaayi sente y'omukazi eringa musaayi baabo girabako kati yeyo nno gye nkugambako mukwano nti kabokisi kaali eringa ezo zo tezikwatako tezinyigwako yadde kati oba olaba we neewadde treat nagyeweeredde ddala mbitiibwa kale Shifa yavuddeyo obulamu bwatambudde bulungi nga bwe yabubala awo mwaka guno bwe gwali gutandika yagamba ayagala kusevingira birthday ye n'atandika okikola by the way leero ngenda okujja emboozi yaffe y'olunaku olwaleero Shifa singa omuntu akubuuza mwe musevinga mutya okusobola okubeerako n'obulamu bwe butyo ng'omuntu bw'alaba kuba kyambebi omuntu alabye ku bifaananyi ng'oli ku lyato omuntu alabye ku mamotoka omuntu alabye so omuntu mu bulamu bwe yeebuuza eri omuwala eno sho nagikolera eri omuwala oyo ayagala okwetereza Shifa abantu bayina abakazi mu maka eyo nga ne bw'omuwa emitwalo 5 buli lunaku tasobola gisevinga omwezi n'aweza omuntu nga ne bw'omuwa bizinensi ng'eri etya niwe bamukolera bizinensi ne Shifa saving culture ki gwe gy'ofollowinze ng'omuntu ekuyambye era biki ebyo by'olaba maybe oba oli awo abawala abamu bakola nga bibalemeseza okukuza bizinensi zaabwe kakati saving culture eno ngenda gyogerako mu ngeri ya njawulo nti ekisookera ddala omuwala ali eyandaba sooka otunuulire bizinensi yo eweeyinga etya bizinensi sooka ogiteeke ku weighing scale omanye nti bizinensi yange erimu ssente mmeka alani abantu abamu ekisinza okutulemesa bizinensi nolaba nti omuntu operating 1 month 2 months n'abanga oluusi bambi takyaliwo nti bizinensi zino tetuzibala ogenda n'otunuulira omuntu ng'ayina tugeze capital wa mitwalo 5
bwaba ne capital wa mitwalo 5 n'ayagala business eyo y'emitwalo 5 agijjemu buli kimu n'ayagala mwabajja sente z'enviiri ajje school fees w'omwana ajje mu kwegamba buli kimu ajje mu rent anti kati wuliriza nti saving tulina kye tuyita saving culture nga bw'ogambye nti waliwo omuntu n'osanga nga tugeze okay ngakoze sales mu lunaku kubanga business eno oba olina okugibala nnyo nti efunye mmeka okitegeera kati wankugambye okay kankikulage bwe nti ogenze n'oŋŋamba nti n'abaana azijjawa ojja kusanga omuntu ng'alina capital wa mitwalo 5 naye ng'ayagala asule mu nnyumba ya mitwalo 5 okitegeera oba nti apangise ekifo kyakakadde kamu n'ekitundu ekyo ekibalo kiba kifu kiba kyetaaga n'oweyinga bizinensi nti kati tugeze bizinensi eno bw'ebanga gy'ojjamu buli kimu oba olina okukatinga ku expenses katugeze nti ekyemisana olina okupulaninga olunaku butya we lugenda okubeera wa alani bino ebintu bibaamu okwerumya nze nange kamwako olaba wano wenjogerera ebintu bino okufunamu n'ebirungi kubadde kwerumyamu nze alani waliwo n'olunaku we lwatuukanga ng'omisinga lunch okitegeera n'omisinga lunch n'otalya kyamisana naye ng'ova ewaka n'ebboto yo ng'erimu kyayi oba n'akacapati kale like ewaka n'ojja n'emmere ye ey'ewaka kati n'omanya nti eno expenses sente zengenda okunywamu kyayi mu kibuga n'okulyamu n'emmere kubanga ekitono ennyo emmere y'omu kibuga ya 10 ya 13 ogateko breakfast ziba mu 10 ngezi nga 2 kati bw'ogamba nti ngenda kugenda n'ekicupa kyange eky'amazzi oba ngende ne kacyayi kange nga kiba kijja kukola ki kijja kukolera kikatinge ku expense kuba mubaamu ennaku wezigaana alani n'otuuka n'okola ng'akasente amagoba nga wabaze ki matono kati jjukira olina okuggyako olusi transport ojjeko rent gw'onoosasula kati ebyo oba olina obbibala nti ng'olina kusevinga kati nze nnyina ekintu nti I make sure buli lunaku oba ntya nina sente ze nnina okuteeka ki ebbali bw'obala nti olunaku lugenze bwe ruti n'enkola sente bwe ziti n'omanya nti kati zino sente nnyina okuzaawulako waliwa ebbali kati abantu abamu bakikolera mu bibiina naye ate ebibiina ebyo abantu abamu bambi banyaze bannaabwe kati oli andaba ayinza okuŋŋamba ekibiina nze banziba neggwe mu nnyini osobola okwekolera ki ekibiina kyo n'ofuna akakabokisi okitegeera akabokisi ako weebuli obwo obubbanka n'oba ng'olina omuwendo gwa sente gw'okola ki gw'oteekamu n'ogamba at least in a day okusinziira ku ki ku nnyingi zaayo kubanga sijja kugamba nti ufuna akabokisi ako oba olunaku oteekemu emitwalo 5 oba 10 buli omu alina ennyingi zaki yanjawulo naye kati olina okuweeyinga nti mu bizinensi yange eno bwe nzigyamu 15,000 oba omutwalo buli lunaku sente zino tezinsuula oba bizinensi yange tebeera affected kati n'okikola in that way n'ogamba at least ngenda kujjangamu ki 15,000 eryo likolanga tteeka kibanga tteeka nti this is a must nti everyday nina okusuula 15,000 nga ezo tokola ki toyinaako kintu kirala kyozibalirako ng'ogamba eyo sente yange tekola ki tekwatwako kati ekyo nkigamba omuntu ono ayina ggooli ye oba inaya kubanga alani olaba ennaku zino abantu tebakyatereka sente nti atuuke mu mwaka alabe nti alina sente ye eri awo sente y'ennaku zino tosobola gisonda bwotyo n'okola ki n'ogiraba wabula osobola okugamba nti kantereke 15,000 zange okutandika omwaka nga egutandika nga lumu January mpaka December wakola ki waggwerako kati bw'oba oterese 15,000 omwaka gubeeramu ennaku mmeka 360 right 15,000 omwaka mulamba oba olina sente mmeka nti miliyoni mu emitwalo 8
kati bwofuna million kati jukira ezo sente zibeereyo nga tobaliddeko nti biki wabula gwogamba nti kale mu mwaka kiki kyenyenda okwesasulamu. Kyali badde kirungi nti bwe mubanga n'ekibiina kubanga ebibiina bino byolusi ebibeerawo nti tuba n'abantu baffe be tuba nabo nti nga mwesigaŋŋana kati tugeze Allan gwe Jose Mama Brighton tuli abantu 5 n'ogamba nti kati every Saturday buli omu alina okuleeta emitwalo emeka 5 kati bwe tuba abantu bameka 5 sije emitwalo 25 kanomanya nti every Saturday tugenda kuwa omuntu omwe emitwalo 25 ti ne Saturday eddako tugenda kuwa omuntu emitwalo 25 kati mu mwezi gumu abantu baba bakoze eki bawedde those are 4 weeks 5 nti kati akakasente no actually ziba weeks mmeka weeks nya moba muwadde ki abantu bana kati ne mubanga mulimu ebanga cash round ate nga kiringa kibiina kati akakasente ako kaina nako engeri gye kakusobola okukola ki okuyamba okupushinga kati ne bwobanga oba kajidde mu kiseera ng'olinawo ka emergency ko kaba kasobola okutaasa. Obadde oyagala genda wa push obadde oyagala genda wa Shifa's Show World kusobola ngatto naye kusala dofunye emitwalo 25 n'ogenda n'osuubula nti emitwalo gyange 25 egyo nfunye round ey'olwomukaaga ngenze ku Shifa's ampaddemu engatto payers mmeka kati n'omanya nti nyina ku buildinga ki capital no oshegera nti engatto zino nzireese kati Shifa bw'aba yampa payer 30 nyina okukola nyongereko nga nkola ki zigenda zongera kati era wootuukira n'oweza payer na payer 5 kitegeeza nti ne capital wagenda bakola ki yeepushinga mu maaso ng'akola ki yeeyongeza kati ekyo nawe that is also another way of okukuza business yo oba okwepushinga kubanga omuntu ajja genda tunuulira agambe nze Shifa sigenda kukwata millions and millions of money nsobola okutandika ki business nese buli muntu nti yakwata millions of money ante leche abantu kyembagamba kati nze Allan nyina abaana bankubidde amasimu bambi banda bakuno oli nakubira amasimu kati waliwo omuwala akadaama bambi ali Saudi yankubira essimu nagamba nakulabye naye kati nyambako bambi nyinza kuta bambi abantu bali green Allan oli nalabira ddala nga ne mugamba kati budget yo ya sente mmeka nangamba nyine emitwalo 3 nangamba naye mama wange alichi ali mukyalo eyo mbale eyo bambi oba Budaka side ze mbale ne mugamba kati omanyi kye tugenda okukola ngenda kukukwatira sente ezo ntemetememu engato ngenda kusooka nkuwe bbeeyi eza wansi kozinze manyi bw'oŋŋamba area gyo mba manyi engatto zino nti wano zijja tambulirawo nenkwata piisi z'engatto kasita yaweereza sente nze omanyi Allan omuntu mugamba bw'oba toneesize it is okay naye nze what I do nze business yange siri mufere nti ki nti ngenda vaawo era abalagana edduuka wooli abantu bambi era agenda naye nyinza nti okola oda nze nga ndi wali bintu kati oli n'abalaba ng'abayaaye naye nze bw'oba ondabyemu obuyaaye nkugamba it is okay sindika omuntu ajja alabe newe nkola ki nenkolera nembagamba this is not an online business I have my shop well established edduuka liyina we liri olina wonsanze nti kati bw'oba oyagadde weereza akasenteko era woweereza akasenteko okuba screenshot bwoti nongamba nkoze eki ntaddeko sente kati nze nenkubalira kubanga era mpandiika receipt neŋŋamba engatto z'akasanvu nguteereddeko piisi bweziti ezakanana piisi bweziti kasanvu 5 kenda kugamba nenkubalira ekintu nga kikola actually omuwala oyo nabala nga waliwo we twabala nga sente zo baziyiseemu nga nusu 8 ne mugamba sente zo ziyiseemu mmeka nusu 8 olinako balance wa mmeka nusu 8 nangamba zinteere ku ssimu ki bweti ne bweti koze Allan nze saga bintu bya kyayo omuntu ne bwemba nsigazza balance wa 15 era muteerako nakola ki ne mugamba mpe namba kwenkukola ki kwenkuteera sente ya ngondo mu muzizo sente ya kati go kasitoteekako nze nga budgetingira era receipt eyo nkola ki njikuteerako ne kugamba
tekako transport bwati ne bwati engatera omwana nga nzimuwa nga zitwala mu paaka emmotoka zewa wonna gye zikola ki wezibeera kati package eyo era mmala gikwasa muntu driver oba conductor nakuba essimu nayogera n'oli omuntu agenda okukola ki okureceiving ebintu so that nti neewala oba nti ate ebintu byange byabuze kwegamba omuntu okubuusabuusa okuteekamu ebyo byaye alaninze saagalira ddala muntu kuluzinga trust mu muntu kubanga omuntu ayinza okulaba wano n'akusaamu obwesiga kati waliwo omukyala awo ali mu she's in the diaspora bamuyita mukyala Nalugo Hana era yala akulaba nnyo bambi yaŋŋamba nze buli gundiyo alani wagiteekawo I have to watch you kati bambi omukyala oyo yawachinga I think was it the 3rd episode nafuna enamba yange bambi nankubira nangamba is this Madam Shifa blah blah njagala kumpako ku budde bwonkole ki njogereko naawe nakulabye bambi ebigambo byo they really inspired me a lot nemuwa obudde omukyalo oyo bambi yankubira nga ndi busy it was a Monday nemugamba please I'll get back to you era nenfuna obudde nenziramu nenkola ki nemukubira kati agenda okusanga nga bambi mutabani we yeddira omuziro gumu nange nangamba eyo even my daughter wow biki kati nasanyuka nnyo bambi ate nange nensanyuka nga kakati muganda wo ali eyo naye njagala akole ki atandike ka business kano kuga nalabye ebintu byonnyonnyola nga byongerako omuntu okukola ki ne mugamba kakati mami obadde oyagala tutandike tutya like era ye kenyini nye yambuuza nangamba gwe olowooza sente mmeka ezisobola okutandika ne mugamba nze package gye tutandikira ku package ya mitwalo 10 ne mubuulira payers era ezibeera mu package eki ye mitwalo 10 kane mugamba naye mami gwe muli owulira omwana oyo yagala omutandise ne sente mmeka ne mugamba naye ate I wouldn't advise omwana omutandise ne sente ki ennyingi newankubadde gwe ng'owa business oyagala sente mukwano nze sikikola kubanga oli omukyala ali Bulaaya nalibadde ngamba omanya ate ffe Abannayuganda balina mentality nti abantu abali ebweru bagagga nnyo balina nnyo sente nalibadde ngamba omukyala oyo nti oba leeta oba miliyoni bwezi oba tutandise kakadde but no era namubuuza ne mugamba what's your budget nangamba $100 ne mugamba it's fine nangamba kati omwana oyo kale enkya agenda kujja ku dduuka lyo muwe emitwalo 3 gagenda okukola ki okujja naye ne mugamba mami it's well let him come with that money nze nja kulaba engeri yali mulenzi nja kulaba engeri gye nkola ki gye mutetenkanyamu kati era bambi namwesimu yange omulenzi nakola ki najja ku dduuka bwe yajja ku dduuka era ne mulaga omanyi alaninze bwe mba ntandika n'omuntu waba atandika eno business mbanga teacher nsooka kusomesa nti kakati engatte eno ogiraba eno tugenda kutandikira mu bbeeyi eya wansi kuba omulenzi yajja kuba yaŋŋamba alina kasaaluuni awo emukono kati ayagala ateeke wabweru ka stand atimbeko engatto ne mugamba ate ekyo kijja mukolera ddala bulungi nnyo kuba olaba abaana abalenzi ffe abakazi twagala nnyo oggula ku basajja kubanga omulenzi bw'asanga omuwala like there's that magic, you know. There's something with boutiques z'abasajja. Yes. Omusajja bwe weetuuliramu tetukyama. Okitegeera. Naye gwe teekamu ekyana kiwala ekyebitigula. Ne mugamba ate bw'aba mulenzi obugatto ajja butunda nnyo kubanga abawala baagala nnyo that attention abasajja okugibawa and all that. Najja bambi ne mubuulira nti kati ogenda twala kano ojja katunda sente bweziti ojja twala ino okitegeera tusooke tutandike ne webati ne mugamba naye mbadde njagala mami tulememu malamu maanyi nange saagala onswaze njagala obeere omusajja ali hard working so that kubanga mami alina capacity ekola ki etwongeramu kati nga muwa obugambo buno omulenzi bambi naye motivating asobole okukola ki kubanga omukyala nga bambi ali willing omwana we akole kyamuteekamu akasente omulenzi bambi nakola ki natwala emaali kati era omukyala actually nayogeddeko naye jjo neŋŋamba bannange brother wange ali atya business later because me I try to follow up customers bange bw'oba ozze naddala abo ng'oli mupya biki ngezaako okufollowinga up nti buna ebintu bitambula bitya
togwamu maanyi, you know the beginning tebiba byangu naye oba olina kukola kikupushinga kulemerako. Nembuuza how is my brother, how are the things going on, nangamba brother otalina buzibu lwakuba nti kale yalwalamu naye ng'obugatto we yabutwala yangamba yatundako awo bupe abaali batandise okukola kyokumanya naye bambi ate n'alwala yafuna problem over the tooth something. But when he gets better ajja kuddamu akole ki kati ekyo kimpa amaanyi nga nze Alan nindaba nti omuntu bambi obeera omuntu n'akubelievingiramu. So kadoli kadama naye owembale naye obimutera kati ate bakadama bangi oyo mentioninzeeko naye nga bangi bangi nnyo by the way kati waliwo n'omulala bamuyita Aisha era naye kadama naye ndowooza oba ye yakomyewo kati ye abadde ng'eri ng'agula naye ng'alina eno omuntu ki mu dduuka lyakola kyalibeeramu naye bambi n'oyo omwana gwe yaleka mu dduuka alabika amukolera bulungi kuba olaba Alani abantu bano oluusi nabo betuleka mu bizinensi zaffe baba tebamanyi bantu bali eri sente engeri gye zikola ki the way they toil to get their money because sometimes abantu bano bw'alaba ng'oli asindika busindisi sente tamanyi kintu kye bayita Alani nze nga bwe nkugambye nti omuntu ali ku kyeyo sente ye giwa ekitiibwa because I've seen it all mbadde China mbadde Dubai naye ndabye engeri bano abaana obulamu bwabwe gye babutambuzamu like akasente kaabwe oba olina okawa respect bambi kati omuntu bw'ava eri n'akwesiga n'akukwasa essente ye omanyi Alani omuntu okuwa sente ze omutegeerere ekyo ekintu nakyo kiralamu kati omuntu oyo bambi naawe fuba nnyo ogezaako kukola ki okumusanyusa bambi bakadama bangi abaana abo mbeebazeera bali Saudi Arabia Oman biki oli nakubira n'agamba nze Shifa olukomawo bwenti sijja gamba nti bankwase bizinesi zaabwe nzimanaging ebyo nze sibikola sijja bikolera but I try to guide you ngezaako okugaidinga nenkugamba nti kino ojja kikola bwoti ne kino ojja kukola ki ojja kikola bwoti nishitegeera. So basically bwe tuba twogera ku saving nayagadde okubuuza nga tukyali kwoga omulamwa nti yes Shifa kale ompadde engatto za mitwalo nga 3 naye nzitundira zitambula obusente mbufuna naye njagala kuba paka ku level yammwe naye manyi kintu kye bayita saving omuntu ayinza okyogera ku but saving money is the hardest thing in life okutereka sente okufuna sente kintu kyangu nnyo but okutereka sente n'okubeera ne sente bintu bibiri ku bintu ebisinga okuba omanyi Alani bagamba sente eno ogikuŋŋaanya tekuŋŋaanyizika naye bw'eba egenda muganda wange efuumuuka olufuumuuka bwetolabangako basajja bagagga nga yali abadde n'ekizimbe naye ng'ebintu byakeera ku makya ne biggwawo mulundi gumu naye ng'osobola okukikiriza nti omuntu akeera ku makya ng'alina ekizimbe kiri mu buwumbi bwa ssente n'akeera ku makya nga talina yadde n'ekikumi. Do you know what that means? Kati ebintu bya ssente bino bizibu nnyo Alani ebintu bya ssente bizibu era bannange abali eyo mwenna abandaba ssente tugiwe ekitiibwa kuba ssente eno Alani mugenyi leero ozirina nkyokeera ku makya nga bagamba yoyo ddala okitegeera kati tuyige nnyo okukuuma ssente Alani okukuuma okwerumya bannaye tuyiga okwerumya kubanga si buli kaseera ebintu tewali atayagala kirungi naye oba olina okwerumyamu ate nga bwe nkugambye nti akasente okukakuŋŋaanya by the way me that is the only way bwengize like ku ssente neŋŋamba nti nkuŋŋaanyiza zino ssente nange nenziraba kati nze Alani emotoka yange ogiraba ssente because I had a spatio nentuuka okutopinga then nfuneeyo kati ssente ezo nazifuna mu kibiina
cause tuina ekibiina kyaffe ate tulimu abantu abawerako kati we get reasonable money okitegeera kati era akasente kangako bwe kajja bwe kati nenkwata akasente kange neŋŋamba nti kati ŋŋenda kukola ki this is what I want naye nga tosobola keera ku makya nojja sente ezo zonna mu business kyogenda gula mmotoka eyo okitegeera kaddemu ako kalungi ako okimanyi osanga obambi omwana because ayagala emmotoka n'agenda mu bizinensi ye n'ayoolamu emiliyoni kuba ala emmotoka tezza magoba emmotoka ezza magoba ogenda ate kunywa bunywa oteekamu mafuta kola service gula mipiira kati bw'okwata lumuntu ojje mu bizinensi ogenze gula motoka oba ojje wano ate ewayingiza okitegeera kati ekyo kyenkugamba nti ebintu ebimu bw'oba obyagala you have to plan n'okwerumyamu kati omulemu katono bwe tukomawo ebintu ebimu bw'oba obyagala you have to plan kati ez'emmotoka siyoola mu bizinensi ŋŋenda zijjawa ate nga bizinensi gyenkozesa tumulamu katono tukomewo tuvaawo wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka bebi tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Okay mwebale nyuma bayiri ddala ndina shifa ono sire mane njagala muwulize shifa reason lwaki ndeeta shifa roughly tulinga mu myaka gyegimu ate ayogera ekintu ekya business ng'olaba tulinga anyumya kale ebintu ffenna bye tukola ki bye tutegeera nti oluusi osobola owuliriza hamu n'ogamba hamu ngaali wala nnyo naye bw'owuliza ku bavubuka bannaffe abali mu busuubuzi ku myaka emito nga bafunyeemu kikuyamba njabaleeterako abantu ab'enjawulo abaana mwe bali awo nga basuubula jeans nga mugagga tomuwunyamu kyakijuzi badde baŋŋamba bano abaana abayimba kiwoko rain oyo omu ku abo nibanga rain nga mugagga nnyo nno musuubuzi nagamba oyo omuyimbi yageziwala atya n'adda mu kusuubula engoye alina amaduuka nga 5 so ebintu bwe bityo but otherwise obadde okyatugamba tokwata ssente tugenda mu safe n'oyoola miliyoni 3 ogenza eggula mmotoka n'ogamba kibaamu long time plan genda mu maaso kati kuba sente ezo Alan ombuuziza sente ezo zijjawa nga ate tozijje mu business ng'ate mwokola ng'ate kyokola kyokka sente ezo ziva mu business sente ezo ziva mu business Alan mpuliriza bulungi naye nti zivaamu zitya okitegeera nti this is a process okitegeera nti omuntu okeera ku makya okuplanning okugula emmotoka you don't plan it in a day or 2 months okitegeera because ebyo bikolebwa bali bagagga bannagagga n'okeera ku makya nti leero njagala Range Rover n'ogenda n'ojjayo ekisaaganda kyo n'ogenda no ordering oba n'ojjayo emmotoka gy'oyagala ne kati ffe ng'abantu abakyeyiiya otuula n'ogamba nti kaakati guno omwaka njagala kukyusa mmotoka oba njagala kugulayo kamotoka weewe obudde tugeze give it like a year n'ogamba nti kati mu mwaka okusinziira business yange nga bweyimiridde ngenda ku kyekyo kyenkugambye nti you compare with your business n'ogamba business yange eno bwe njijjamu omutwalo gw'essente buli lunaku egenda sigalawo sijjaggwa nti business yange eno bwe njijjamu emitwalo 5 buli lunaku sigenda ggwa okitegeera kati n'okimanya bwotyo nti bwe naakwatanga ssente emitwalo 5 oba nti emitwalo 10 kati nganze wenkugambye nti ziri ssente kibiina kati ekibiina ekyo kiraba nti mubaamu abantu let me give you an example nti ffe ekibiina kyaffe naye ate ebyo bikolebwa nti with the people you trust because abantu abamu tebali trustworthy oli muyinza omuwa ssente zo n'akola ki n'adduka nazo kati mu ekibiina kyammwe
kati fe ekibiina kyaffe ebanga cash round nti cash round eyo nti tulinga kale tulinga abantu 15 nti abantu abo 15 buli mande tuyina omutemwa gwa sente buli omu gwaleeta kati buli omu buli mande ayina sente bweziti zalina okuleeta kati mu bantu 15 buli omu bw'aba aleese sente kale kankuwa example sagala kubabuulira sente zengira but I'm giving you an example nti okay let's say nti buli mande tuwe sente eziri kala abonomo milioni 3 kale tetukola ziri abonomo kutiisa nnyo oli tukole kiri nnomo katubale nti buli mande buli muntu agenda leeta emitwalo 10 15 people how much money is that si ya milioni emu emitwalo kitundu abantu 15 ya milioni emu kitundu kati buli mande n'okibala nti buli muntu agenda kufuna milioni y'esente emu n'ekitundu buli muntu sorry every Monday wabawo nti agenda okufuna kanomanya nti bw'oba namba emu nti ofunye milioni n'ekitundu ku Monday kati omulala neera n'amanya nti wiiki era nange nfunye milioni yange ki kati Allan sente zino ozikwata zino sente ziba nnyingi era zina bw'oba osazeewo ziteeka mu kintu zisobola okukolera ki aka business oba okutandika kati bw'otuukira tugeze mu wiiki ng'okozeseza sente zino wotuukira okuddamu mu eyo wiiki era oba ofunyemu emmeka 10 zogenda okukola ki okuzzaayo osasule kati ekintu kino obanga ali mu kalooni naye ng'ate akataliimu ki akataliimu magoba ndowooza ontegedde bulungi kati that is my point nange kyengezako okugamba nti nagamba nti obutakwata sente zino kati okirabye nti ezo sente zava mu bizinensi yange nti nyina akasente ke nateekangayo buli mande kati luutu yange bwe yatuuka okufuna that is when I paid for that what motoka nemba nga ngisasudde naye ng'okirabye nti sente ezo zava mu bizinensi yange indirectly ate nga sizikutte wamu kati kyekyo point yange ndozo nfunye bulungi nina ne mukwano gwange bali ali awo ku Landista yaŋŋamba bo buli mwezi bakuŋŋaana bali abantu 25 bawayo emitwalo 55 buli mwezi naŋŋamba naye gwe omanye ekyo ekintu kyekinkoledde emitwalo 55 buli mwezi kati ne bw'oba Allan nti oyina wano n'abalina eby'omwaka yes kati kisinziira bantu ki booli nabo are they trustworthy nti ne bw'oba osazeewo nti kugula kapoloti era akasente kako okakwata n'ogamba kubanga Allan buli omu alina kyayagala oli agamba nze okuzimba nsooka kugula mmotoka oli naganze nsooka kuzimba okugula emmotoka kati buli omu alina desires ze okitegeera kati era gwe obanga owulira oyagala poloti n'ogamba omwaka ogujja tageti yange eri bweti ne bweti alesi njagala nfuna akasente kange ako wekajja mba njagala nfune ewantu wenkola ki wenzimba kozi Allan fe abasuubuzi bwe tutyo bwe twesasula at least at the end of the year omanya nti omwaka guno nesasudde kino oba nfunyemu kino bwe kiti okitegeera so bwotyo bw'obala ebibalo byo n'ogamba nti ki kati omulabi waffe omulungi otegedde bulungi nnyo era ogenda mu maaso n'okubanga ate otufolowinga n'okutegeera Shifa nsobi ki ze tukola ze mukola ng'abaana abawala ezaffectinze saving y'abaana abawala sofa byolabyeku ng'ogamba nti bangi osanga abakazi abandifuusa abakazi abagagga naye olw'ebintu bino abamu osanze bizinesi zaabwe mu kibuga bazigadde agamba tebikola biganye ekisookera ddala Allan abaana bawala twegomba nnyo Shifa ayina emmotoka bweti nange njagala gye mba nvuga okitegeera Shifa akyusa enviiri nange njagala mbenga ye okitegeera Shifa ayambala nnyo okitegeera nina akaviiri ke nalabye Shiraga Shumba
kiraga shumba naye nga omuntu gwe weepimako soka we grading oyimiridde otya oyina obusobozi yoli gwe weepimako ezizazijja okitegera kuba kati alani eriyo abaana ab'obuwala nga baliyo basiiba bebase mu apartment naye ng'akeera ku makya ye nga ajja buzi mu kibuga nze alani waliwo omuwala eyajja ku dduuka ne miliyoni ye ssente ng'avudde buvi waka kujja ku shoppinga naye mukwano natunuulira omuwala oli nange nesoka because 1 million si ssente nyingi nnyo naye kati kunze alani nze ngeri gye mbonaaboneramu ssente zange sisobola kumala gafuna kakadde ka ssente kajajamya nti okitegeera naye natunuulira oli omwana gwe alani natunuulira omuwala oli yajjanga mukwano buli ngatto gy'omuwa talamuza Alan, there are people out there who have money. Forever to Feturiana Mukwe Nayegwa abantu gye bali abalina ssente ate nze nakkiriza Alan, people have money. Gwe gy'okaabira nti ate munnanga akasente kange ate nnyongereko mpeze omwana yajja ne miliyoni y'essente nga buli ngatto gy'asongako. It's okay, put it there. Yeah, even that one. N'agula engatto ze, n'agulira maid we. Naye oli omuwala yalina omutima omulungi yagenda n'agula engatto ng'efaanagana n'eya maid we bambi. Ne mugamba kati nze of course nalabanga muwala wa bbeeyi kati jjukira abawalawala aboogamba ono asobola okugula ekintu ne maid we bambale ebifaanagana. Omuwala yaŋŋamba no me I don't mind, it's okay. Tusobola okwambala ebifaanagana muleke kamutwalire okitegeera. Kozala ni omanya abawala engeri gye beepankamu. Ngagamba nyambala atya ne maid wange kyayambadde naye ng'ate bano abaana baba bantu okitegeera. Kozi nabo baba bantu ngaffe ate be batukuuma. Omanyi nti ba maid abo baba kuba omuleke ewaka yabanga overall like nga toliiwo. Kati nze Alan muwala wange nyina ekigatto kye naddayo nakyo ewaka ku Mmande. N'akiraba n'akyegomba. N'agamba mami kino ekigatto nga kirungi gye kiri ku dduuka. House manager wo. Ne mugamba gye kiri obadde okyagala. Ko nze enkoye nkyagala ne mugamba oyagala kala ki. Kuba nze nakirina mu green. N'agamba kala ki yonna n'ambuuza kyammeka bambi nga ayagala mpe ssente nkole ki mmuleetere. Ne mugamba it's okay nja kukola ki nja kikuleetera nga nkomyewo nkubira nga nnyunyuka ne seerabira. Kati ekyo kyenkulaga ate Alan bayirawo omwana oyo mbadde naye I think for 3 years now. Kati alinga mwana wange kozi nakafunanga kaana kateera naye omanyi nti nakomyewo yategedde because I came back on Sunday. Gomanyi kye nasanze ankoledde waka. Nasanze yankoledde ekimuli kya ssente nga yaptimbye ennyumba happy birthday mami yankoledde ka cake. Oh my god, it was really nice. Namubuuza Joan zino ssente wazijjeewa gwe yabikoze bino oba nagamba ye mami nze yabikoze namugamba ssente wazijjeewa nti nasondanga mu kabokisi okitegeera. That is I really felt nagamba kale olaba mu nsi Alan nti eriyo abantu naku appreciating. Kati omwana oyo singa nali muyisa mu mbeera nti teyali nnungi yali badde abikola ebyo byonna. Kye ngamba abantu nti learn to be nice. Obuntu bulamu ebiseera ebimu Alan bwetaagisa. No omuntu okusevingira birthday yabe ku sabana. Ekimuli yankoledde ekimuli yanteredde mundoza gyabadde emitwalo oba 2 mu something. Nti kyaliyo ne ssente sinnazijjamu okumanya nkitunulako n'enfe essanyu like when I look at it I keep smiling. Nengamba kale ono omwana obusente bwe jukira obusente bwe bw'omusasula kati kwe yagira ki n'asevinge bambi alabe ng'akola ki ng'akusanyusa. Kati ekyo kyenkulaga nti saving ndowooza olaba ekyokola. Bw'oba nti olina ekintu ky'oyagala kati oyo example gye nkuwadde nti my house manager yamanya nti birthday ya mami ebeerayo on the 23rd. N'akola akaboske n'akola ki naga njagala nsanyuse mukama wange and that is what she did for me. So obadde ogamba okwegomba bye bimu. Kati okwegomba abawala abo noyagala weegombye ng'ate gwe tonnatuuka kukola ki tonnatuuka ku eyo level nti omuntu olina okubeera ne limit yo n'omanya nti at least wano natuuseewo okitegeera
tikati kino ntuuso kikola oba sinnaba kati ebikyovola nti abawala abamu batuuka business bambi nezikola ki nezigaana naye ng'ate tamanyi nti ye kenyininyini kyekizibu kuba ojja kwagala business oziggyemu mugenze out okitegeera ate bandi wagoni omanyi abawala ne bandi wagoni obimanyi naye nga tomanyi nti kati kino bwe nkikola kintoolako oba kinnyongerako ffenna ebirungi tubyagala Allan but plan for it okitegeera kubanga bino ebyensi ebyokunyumirwa tebijja kukoma ate era tebirikoma era tujja birekawo but once in a while it's okay naye ate tokifuula nnyo nga ki nti teeka nti nyino kikola nti nyino kikola olumu weerumyemu ffenna twagala okukyakala twagala naye olumu gezaako okwerumya ogezeeko try to kwerumya and get what you're yearning for okitegeera wow kabadde kalungi nnyako akantu okwerumya naye batugamba nnaye kizibu nnyo okwerumya mu kibuga kubanga ab'obunyama obwokye nabo beetala nnyo ab'enseenene habana kati ab'enseenene azireeta nga zookya zirimu akatungulu zirimu kagwini pepa akabisibisi bannaye ne zikkuba akawunga tolina nze Allan olaba nzijjukirako ebiseera ebyo emabegako awedda wali eringa ngo bannange twali akatogo k'ebijanjaalo eyo emmere ey'~3,000 naye ng'ate tewali option of course ojja kati nga ojja kugenda otumye emmere ey'omutwalo naye nga n'amagoba tonnagakolakola ki agomu n'oli obutogo matooke akatogo ako ak'ebinyeebwa n'ebijanjaalo mu kibuga wanti kekasi nga basudde anti oyagala mmere ya 3 okitegeera mmere ya 3 tofa ku nfumba gwogamba nze njagala ya 3 oba kale omukazi n'omugamba nkoleraayo katooka awo n'ennyama 10 ekifi kimu bakuwa ekifi kimu nyansekede n'ogamba gandi ekifi kimu n'omugamba nti era mukimu anti ebibiri biba bya 5 ebifi ebibiri ebyennyama bakuteeramu ebibiri ate ne by then kati oba ennyama erina 7 jjukira wali nga ekifi kimu okuteeramu ekifi kimu kiba kya 14 ekifi kimu ekyennyama kati bweba oyagala ebifi bibiri anti era abayommere bagambirawo kajjukira oyagala at least kale n'omugamba kale nkolereyo 3 njiremuko kasupu k'ennyama owunyirize ngamba ekifi kireke kale yiwamuka Allan walabye ekimwana wange nagamba kampunyirize wotuukira okulya akatogo k'amatooke kyogolaba nze Allan nakowa ebinyeebwa saagala bijanjaalo olimba fe jjukira kati way back from home jjukira fe muzeeyi waffe we yafe embeera neetabuka awo maama wange nga mbeera mbi twali omunyeebwa ogulimu entula twali omunyeebwa omujanjaalo entula twalyako ne ku matooke nga galimu just munnyo omunnyo omanyi nti mufune ka testi kuba ebiseera ebyo twabeeranga kasubi awo nga amatooke nga tebagaseera amatooke nga siga bbeeyi naye abantu bali ku intaneti okwonga ekyakimanyi era bw'owulira omuntu ayita ebinyeebwa omunyeebwa omanya omunyeebwa netutuuka netulonda ne ku sabbuuni omanyi nga mugenda kuba neighborhood shefaya togenda yate togenda yeyo esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga apo oligimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri oligino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga naye nga gwe omunyeebwa bannange bannaye mama bbeya weebale
kyovola mama wange bannange twali omunyeebwa nga twagwawulamu bwawuzi amajoze tewalya ku munyeebwa nti guno musiikeko guno gwodi ogulimu entula Alani abantu webakulaba olina akwogerera naye nga tamanyi byayiseemu. Sagala show yange egendeeyo, sagala show yaffe egendeeyo, kale tumalirize. I'm sorry. Tumalirize Shifa. Sagala kukanja bambi. Oshitegeera, I'm sorry. I'm a crybaby when I get emotional. Naye kati ku mukolo gwo. Era wote wokaba honey, thank you for coming. Nga wale transwaza. Nkeberera akao emabega ojja labamu akaveera ka green ne box n'aka box aka white biri wansi awo bindeetere. Ate Alan nali nkusuubiza nze obutaba emotional could show you by the way. But on sim you know getting a deep Namunange nange byendawo wano ate nange mbadde simanyi nti kiraakira kuba tubadde kumunyeebwa mutono maama beya bannange mukama onanyambe mama wange afune ku ssente musanyuseemoko kubanga okitegeera koze omukyalo oyo by the way my mom my prayer next year era namugambye maama omwaka ogujja nsaba Allah ampa obusobozi nkutwala e Dubai wabonaabona nnyo naffe okole ku maalo olabe ensi weetambula. Naye this is small simanyi surprise your birthday gift. Omwana olabana bagamba get a good friend to Hogan. I told you Jose I told you oli mwana abavubuka bemuzanya ludo bamwaba abavubuka mama Allahu Akbar. Look at this. Look at this. Ono Shifa nange. Look at it. Look at it. Look at Charlie Craven. Mama. Banange. Tawani kanya mu kamera. Auntie nanga amalo. Yo kankoma. Bakala fikum. Muleke mbadde kyabalaga birthday gifts anytime soon. Your good friend can offer you this. Nange mwebale. Do you know why I'm doing this, Alan? No. You're a nice person, by the way. Wanjagala, Alan, I don't know. You've been so nice to me. Omanyi nakumanyira ku Rema, by the way. Rema Semambo. Rema oyo mukwano gwange nnyo era mwagala nnyo. Omwana oyo, I've known her for some good years. Chovola anti Alan tuba n'emikwano. People come in our lives for a reason. Kati Rema yajja mu bulamu bwange nga simanyi oba ndi kusisinkana, but I got to know you through Rema. Cause ne Marusi bambi yankubirako nangamba please talk to Alan, go and meet Alan. But of course nasoka kumanya Rema na kungambako and all that. Kati omanya abantu betaga flowers zaabwe nga tukyali balamu Alan. Nti omuntu mubamu omuntu akwagala bambi nga talina ngeri gyayinza kikulagamu, but Rema oyo mulaba twabadde Dubai cause mumanyi nnyo like she's my friend inside. Nangamba nampa ekirabo kye bambi yakimpadde tulina Dubai. Nangamba Shifa ebyange byonna obimanyi tolina kyotamanyi. This is what I have for you. Nensanyuka ku mutima nensanyuka bambi like I was happy. Nangamba bambi omuntu ono abadde nandowoleza okitegeera nti kati mu nsi tumiitinga abantu for some reasons. Kati Alani nekumiitinga through Rema nonjagala netuconnectinga kubanga it's not just mere interview wabula it is the sisterhood. Okitegeera. Yes.
kati mu nsi abantu abalungi gye bali Alan ababije kati nakuleeteddeko kakeeki abafi anti anajjukira tuli two birthday babies November kakati munnange tulya kakeeki kada kakeeki kali so mostive and accommodated Jose tumumalirawo Jose ne Jose talya keeki Jose talya keeki so nice wow bankoledde bambi Alan abantu banjagadde no birthday ya memories zokka negwe birthday kankubulira mu bulamu bw'ensi eno wennakamala ku nsi eno this has been my greatest birthday of this year nange bambi Alan natuuse ku dduuka abantu bampadde ebirabo they chopped money zino sente zazinkuwaddeko bambi big money yabikoze olimba yabikoze nagamba money kati nange ngambye era Alan sinza butakuwa kusente lindako ndozo obula bonna bupya katono bambi but kasiime mamukwani leka oti katono mbadde nkasuubira biroti abe Dubai muninde tujja waza kumaya mu DXB Summer Fest bambi thank you so much abanyo kunjagala shifa ate nze bwenjagala omuntu by the way I love kati Alan omutima gwange akuba nti abantu batumenya emitima abantu bagadde ne batuyisa bubi naye nga regardless gwe kola kicho ebisigadde Mungu waffe yakola adda kagato yasalawo banawo mpadde ngato obe neyingirira ndani Richmond yenayingirira ndani yebe yingira banange rika swedi wansi Air Max nungi omanyi waliwo engato gye bakuwaye n'ogitunuulira naye n'engato wagiguze ya bbeeyi abantu waliwo omuntu alete engato nga kino ekintu kino kyala kitungirire kino gwe kifa ompadde engato ate shekyeyongerayo osobola okweyongerayo okusukkako wano kamala okwambala musibe bulungi naye kamala ojjambalamu bayi bagyeko abo kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiakano kankwanjulye mami gadgetsi abakola emiramu education gadgetsi zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga samusanga apo oligimo ate nga baina nesina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri oligino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngosobola bakubira kuzo 0707696904 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga ka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Esimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira
Saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto, ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka w'akulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner, ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina room ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.